Ochali abavuka ba mulembe Mutebi chacha bya mizanyo kusatu kwisekedda kikana ziri 18 lwa Monday mwezi gwa 10 mwaka gwa 2020 nze James Ntaminga bulijjo nsoka kujukiza banafa ba Star Times bakugambi gula decoder ogitekeeka ekyo mupira gwa ligi ya Uganda obenge ekyo kimaze ogenda kuba gusembeza mu diro lyo ajukira ntisanyuka TV yeguina atengeri ku Star Times ku decoder kitegeeza bugula decoder ompiro ja kuba ogumaze yagiguledda maintain nga kusasula bisale aidha mu wiki mo ba mu lunaku ne mu mwezi senkola yafe kusasula mwezi naye kyaliwo nnyo ate nawe awulirango inacho yagala okumanya ku Star Times oluso yagala kutumya decoder inacho yagala okwebuuza kyonna esimu yafe kweri obudde bonna note 37 1017 lusanvu note 37 1017 lusanvu kyokka nawe ali awantu nga tewali TV naye nga wali agadde okulaba omupiira ngo ina smartphone osobola okudownloadinga kye tuyita Star Times on app era ojja kusigala nga olaba omupiira ogwali gyo kontiko gwatandise ku Friday wedde nkujugizana banafa aba Uvrage International bakugambe pichi eriko kakati bagita TVS 1025 ye pichi esinga emigaso emingi mu nsi yonna yetikka nnyo temalaga faafa yita ku ngude za buli kika tenywa nnyo mafuta lite mevuga kilomita nga 10 n'omusobyo spare wire ali buli awali duka la Uvrage International atera pichi eno osobola okukimula ku kibanja mpola n'ekirala kyerina edit trackable bagi tracking asingo lya bagikubyeko kyala ku matabi ga fego nagonna we tuli osobola okukyala ku tabi kulu wali ebbanda wali Masaka nawe osobola okugenda mu Nyendo opposite Jagenda complex oyinza okugenda wane Nansana oba mu Ndeeba onaona pichi za fojja kuba uzifuna pichi ya TVS 1025 ngevudde mbanafa ba Uvrage International esimu za fena zo kweziri obudde bonna ku note 7 note nya 2516 note 7 note nya 2516 oba ne ku note 8 note 388 mukaga musanvu note 8 note 388 musanvu kutubireko oyongerere ddala okumanya ebisingawo ebintu nga bitambula ebiriko mukadde kano njagala okulamusa ku mukulu bamuyita Amoti Arsenal webale kuliriza CBS FM obudde bonna yabuuziza lwaki abasambi b'omupiira bamala okusamba omupiira tebagenda mu bwa referee nti bangi bagenda nnyo mu bwa coach ebiseera bisinga obungi abasambi b'omupiira bano bagenda okunyuka omupiira nga bakuze nga bakooye jukira obwa referee sebo bulimu okubeera fit obudde bonna bulimu okukola gundi eze okudduka emisinde dakika 9 kati amu beesanga nga wanyukira omupiira ddala abaakooyo mbigubira gukooye nga asobola kugenda kusoma kwa coach tebumenya nnyo wadde nga buli mu kwa pressure ane tebumenya nnyo nga bwa referee then ekirala abasambi abasingira bagenda okunyuka omupiira oluusi nga bafunye injuries nga balwadde nga tebakyasobola kati omusajja nga Ledley King omugamba agende mu bwa referee nga amagulu ge gamulemesa okusamba omupiira n'atuuka okunyuka nga yali akyayagala so ezo ze zimu ku nsonga lwaki abasambi b'omupiira bangi tebagenda mu bwa referee then n'ensonga endala mu bwa referee sente si nnyingi nga bw'oziraba mu butendesi sigamye nti mulimu mubi ne si sente nnyingi era kyova olabanga barefu omulimu ogwo bagukolanga part time babayo n'emirimu emirala ojja kusanga Howard Webb nga mu poliisi nga ku weekend lwakola obwa referee osange ba Jonathan Mosi nga musomesa omulimu gwe nga lwakolayo obwa referee so obwa referee si mulimu guli awo gwankalakalira mulimu gwa weekend era nga bolaba n'abaawo wano bwe tulina ba referee abasawo abasomesa ababazi b'ebitabo kwegamba sente zago si nnyingi nnyo atera sigwe mulimu gwobeerako obudde bonna kale weesanga nga abasambi b'omupiira bangi bwe banyuka omupiira basalawo oluusi kugenda mu bwa coach aidha okunoonya sente eziwerako oluusi babeera bagenza okunyuka omupiira nga bakooye so yembeera eyo era abasambi b'omupiira si bangi abavudde mu mupiira ne bagenda mu bwa referee yes gye bali n'esi bangi nsobola okuwaayo Steve Baines yakubiranga mu tiimu ya Bradford City yasambirako mu Huddersfield Town yaliko mu Chesterfield yamala mu firimbi emyaka nga 8 nera nayo omulaba teyali nnyo musambi w'amaanyi ali awo kizibu nnyo okusanga Messi nga ambition ze mu kumala omupiira ayagala bwa referee kiyinza okubeera ekizibu ennyo oba Ronaldo obaani so zizimu ku nsonga ezo bwana Amoti Arsenal lwaki abasambi b'omupiira tebasobodde genda mu bwa referee bagenze nnyo oluusi mu mawulire ne mu bwa coach mu mawulire sente nnyingiko nakunyumizako Thierry Henry Sky yamuwaako obukadde bw'ensimbi za paundi 4 omwaka ate ezo referee sente asobola kuzifuna omwaka bano ba Gary Neville mutwalo nga gumu akakadde nga kamwe emitwalo 8 sente zafuna ku Sky era omwaka ezo sente kizibu referee kuzikola kale yembeera eyo mu nsonga endala ze tulina ligi yaffe yatandise ku weekend n'emipiira mu 5 emipiira gyabadde 5 mirambe gyasambiddwa era twagenza okumaliriza nga gisobodde okuproducinga eggolo nga 11 kubanga waliwo ebbiri ezalwa Hills yakubye Express
waliwo Zambala City 3 ne ya Bright Stars emu zo golo 5. Then waliwo zile golo ezabadde mupira gondo palake golo 2 ze golo 7 eza Vipers golo 9 jukira Vipers yatebye 2 ne KCC yatebye golo 3 ze golo nga 12 ezatebeddwa mu mipiira 5 ejasoose okusambibwa. Twalabye Express nge kuba timu ya Lwa Hills wake golo za 2-0. Robert Yaseru Sako, Rashid Kawawa, Alfred Lekuna aba man of match. Namwogera konti yali musale nnyo mu kuyamba timu Express nge sigala mu league bali bagisalako. Yasobodde okwafuukira kayinja mu ngatto n'abira man of match. Golo zinaye zibadde muno omukono zibakuba timu Express golo 2. Kirajjukira Express teyasobola kuluzinga mupira season ewedde awaka. Ate la season ewedde bali mu okuwangula omupira ogwaggulawo season. Jukira bakola donne timu y'abanafu abondo palaka yali ya golo mukwemu. So olaba nga kibagoberedde ate kulonda basuula busuuzi. Nete kitegeeza nti banafu basobola okwetereza kubanga abasambi babalina ate we bali balamu. Actually tebaluzize nnyo basambi bebeetaaga okujja kaata okwongeramu obwongezi. So timu yesigala yamanyi wadde nga aluzinze omupiira ogwasoose. Mbarara City yakubye timu ya Bright Stars golo zabadde 3 kwemu. Amisi Kitegenyi, Ramadhan Karim ne Solomon Okwalinga batebedde Mbarara City eya Hussein Mbalangu. Songa ate Nelson Senka tukanatebera timu ya Nafa Bright Stars golo yabadde mu yokanga ya converting a penalty. Bekton Kibanga ogugwadde mulundi gwa mwenda timu zino nga zikwatagana era bonna bewangudde emirundi 3 ne bekolako n'amaliri ga mirundi 3. Then Ondu Paraka ne UPDF okola gole mukwemu bano mubiba ina abatendesi bapya. Rashid Agaw yatebedde Ondu Paraka ne Ivan Ahimbisi wanatebera timu ya UPDF. Onakulajjo Vipers yakubye Police golo 2-0. Jukira kunakulwa Saturday Vipers balangirira Jose Tavares musajja onava mu gwangira Angola ngao omusambi waabwe kundagano ya myaka 2. Nategedeka akozeko ne coach wa Vipers okumala emyaka nga 5 bamujje mutimba gita Kabuscope yo mugwangire Angola mamu Jose namba 2 munya yabegasseko bamulangiridde ku Saturday kati jo bakubye timu ya Police goals za 2 ku bwerere. Siza Manzoki ne Milton Kalisa bebatebe goals eze 2. Then KCC okuba Oxygen goals 3-0 yabadde Sadati Anaku Davis Kasirye ne Ashraf Mugume. Lero waliyo Gaddafi banyuka bajja kusamba ne Busoga United eno tugise Busoga Dabe yabajja kusambira mu kisabo kya Gaddafi South gina kwera 10 za kawungezi. Ate onakulwa enkyalo tujja okulaba timu ya UR Enge Samba ne Toro United ku kisabo kya Arena Visions. Toro no wakyali endolito nyingi nnyo nazogera ko gibuvuddekaawo. Timu eno Smart Obedi yagiguza Speto Sesanga. Emigabo gya bitundu nga 8 ku buli 10 nga mu bulingeryo na Speto Sesanga yinanyini. Natuka nalemererwa okugiddukanya ne bagiguza omukyala gwe bayita ne bakola memorandum of understanding n'omukyala gwe bayita Alice Namatovu. Enakuzo mwezi nga 3 mwezi gwa December 2019 nga Alice Namatovu alina okusasula Speto Sesanga obukadde 118 mu emitwalo 5 mu obukadde 118 mu emitwalo 5 mu 5. Era bamu ennaku 9 mu memorandum of understanding mulimu ennaku 9 mwali alina okusasulira obukadde obwo. Sente zino atazisobola mu nnaku eze 9 gye myezi 3. Mu kukanyira waliwo ennaku endala 9 era mwe yalina okusasulira sente zira tekyasoboka ne gibera emyezi 6. Ne bamwongerera ennaku endala 9 gye myezi 9 era sente ne zimulema. Kakati MOU yali egamba mu Oktoba 2022 singa alemererwa okufulfiringa byeyeyama oba bibateesaako property ebe yino okuddayo wannanyini yo Spirito Sesanga bayina okudda mu lafuna team ya Toro United nga yiye ne watubera mu COVID ne bamulekamu omukyala Alice Namatovu. Ntegedde koti ne communication ye olusta kwata masimu abula kati kigambibwa nti wano wabulidde alabika yayinako byapanga. Nategedde konti yagenda mu kitongole kya URSB n'afojinga signatures n'alaga nti ebitundu 8 ku 10 bya Spirito Sesanga kati bibye n'ebitundu 2 ku 10 bya Smart Obedi kati nabyo bibye. So na ebiwandiike biri mu URSB biraga Toro United Alice Namatovu ajowuninga ebitundu 10 ku kinnaakyo naye nga binabikola nga signatures tekuliko ya Smart Obedi na Spirito Sesanga yabikolera eri mu URSB kitegeze emikono kigambibwa mbu yagichupula. Kakati yemberawo tuli Federation ensonga zine zimanyiko. President bamuwandiikira CEO UPRO bonna bakimanyiko naye babadde tebannaba kuvaayo kuwabula oba kulungamya naye nga bo bananyini Toro bajeetaga ba Spirito Sesanga ne Smart Obedi alina ebitundu 20 ku 10 bagamba kilabu yabwe baddire kubanga Alice Namatovu tabadde mulambulukufu tabadde mwerufu alemereddwa. Kakati yembeere lyawo naye nga enkya
balina omupiira ne timu ya URA ujja kubeera ku kisaawe kya Arena of Visions eri ku kisaawe kya Ndejje University. Mpozi era weekend yemu yabaddemu URA okusamba ne El Masri mupiira gwa continent gwa St Mary's ekitende gwabadde muzibu nnyo. URA bagikubye penalty naye goalkeeper nagiconvertinga rather nagisavinga Nafiani Alionzi. Jukira URA almost abasambi 11 bonna kyazulidwa nti babadde ne COVID-19 nga tebateekeddwa kusamba mupiira ogwo ne Mauritania League siba kusamba kwajukire naku zebira 14 za CAF. Mauritania League lyonga 23 omwezi guno gwa October kitegeeza bonna ba Steven Mukwala ba Vianney Sekajugo ba Shafika Jimu ba Kolomyo Rothomio bonna abasambi abenkisa ba URA tebajja kusamba n'ogwo kwawe. Kale bye bizibu ebiri ku timu ya URA nenga byavudde kulado kwa COVID-19 mu mbeera eyo. Betugenda mu bazungu weekend Bangereza bakubye match day 8. Actually match day 8 efundikirwa olwaleero. Tujja kulaba Arsenal ngesa timu ya Crystal Palace Stars gina kubera nyeze emisana ku kisaawe kya Emirates ezekiro ku kisaawe kya Emirates. Vieira yakubira timu ya Arsenal emipira gya ligi 279. Era captain wa timu ya Arsenal yasemba okwangula ekikopo kya ligi mwaka gwa 2024 nga bakolani beaten. Olwaleero kuma ku timu ya Arsenal ng'omutendesi wa timu ya Crystal Palace agenda okubinkana ne timu ya Arsenal ku kisaawe nyeze ekiro. Kyafaanaganya omutendesi wa timu ya Arsenal bonna batendesi ba student ba Arsene Wenger atira bonna bali babadde ko ba captain wa timu y'abanafu ba Arsenal. Palace no bogitunulira mu eyebiro bino bwe badde sinkana Arsenal ya Unai Emery ya Teta ennaku zino ebadde yayiga bwe bakuba Arsenal. Actually badde yayiga bagijjako obubonero era ojja kwesanga emipira 3 gyesimbye okukyala ku Emirates. Palace badde gena maso n'okavoidinga defeat ina mu win ne draws 2. Arsenal batandika bubi season nga baluzinga emipira 3 egyasooka mukadde kana emitwalinga ababiterezezza mukko bagenze emipira 5 mu mpaka zonna nga bali unbeaten mulimu ogwa Carabao gumu n'emipira gya Premier League ena gye bagenze nga bavoidinga defeat. Esatu bagiwangudde ne bakola draw gye bakoze ku timu ya Brighton. Positive gye nagirabe mu draw eyo nti newankubadde basambye bubi basobola okufuna akabonero ate nga bakoze clean sheet. Manyi kati Arsenal weeri teyeetaaga kusamba bulungi wabula yeetaaga kufuna bubonero mu mbeera yonna esobola okuza confidence y'abasambi of course n'abawagizi okwongera okubakiririzaamu. So beetaaga bubonero busatu tebeetaaga mupiira gwakawo omukadde kano. Crystal Palace nayo tetandise bulungi ya Patrick Vieira. In fact ina win emu yokka lwakuba nti win gye bafuna ate bagikuba timu ye London yali timu ya Spurs bagikuba goal 3 ku bwereere ate basamba na Arsenal ye London. Mipira musanvu Vieira asobola okwangula game emu egisinga obungi gigweredde maliri. Tulaba leero timu ya Arsenal etandise okuddamu okwekiririzaamu. Tebalwaziza abasambi mu international break ng'ojja kondoza Granit Xhaka ikayi mulwadde ne Gabriel Martinelli yalwalira mu training. Abasambi bonna abasigadde we bali ndowooza mukonga balina waka mu maaso gaabo wagizi basobola okulwana amasajja ne bafuna nga 2-1 kuba n'ekisenge kigenze kirerera nga waliwo Gabriel Magalhaes ne Ben White bonna babiri waliyo Tomiyasu eno Kerantiane bonna balamu. Ramsdale naye olaba nga alina kyayongeddewo ennyo okutuuka okutwala ekifo kya Bernardino. Olaba nga basobola okulwana amasajja ne bafuna wakiri win ya golo nga 2-1 obe mu bwerere bajja kusamba sawa nyeza akalongezi. Then Chelsea bachali ba table leaders mipira 8 points 19 basobola okuba timu ya Brentford banyo kama ze gole mu kuziro mupira ogwabadde omuzibwe nnyo gwendowooza nti Edward Mendy yaguba wangulidde. Actually yawozza clean sheets 20 kimutwalidde emipira 38 gyatandise gya Premier League. Bononya ba goalkeepers abakola clean sheet ya 20 mipira emitono ennyo oyinza kwogera nga ku Jose Manuel Pazreina kyamutwalira 32, Peter Cech kyamutwalira 26, Alisson Ramsey-Becker kyamutwalira 38, Roy Carroll ku Manu kyamutwalira 37, Edward Mendy kyamutwalira 38 okweza clean sheet 20 okusamba mpira dakika ekina nga totebeddwa. Liverpool nayo yasobola okuba timu ya Watford goal 5-0 yabadde debut ya Ranieri ng'omutendesi wa timu ya Watford omupya. Pozo family gwe yakalonda debut neegenda bubi nnyo naye nga Liverpool yasigadde timu yokka ekyali unbeaten mu Premier wadde nga si ekulembedde ina points 18. Sadio Mane yafuuse omufiri gwokusatu okweza goal za Premier 10 kuba emabega eri tunayo Didier Drogba yalinga mu timu ya Chelsea ne tuwayo ne Mo Salah era wa timu ya Liverpool. In fact era mu game yemu Mo Salah yawozezza omupira ogw'omunaana ogw'omudiringanwa nga gyateeba kasokere nga tandika kusamba mpira abadde takikolangako. Sadio Mane era y'omu naweza goal za Premier 10 nga talinamu ya penalty. Abasambi abakikolako ye Emil Heskey ne gundi Les Ferdinand bonna no balira bakaddugala. Roberto Firmino yatebe hat-trick mu game eno yabadde hat-trick ya Liverpool ya Premier League since 92 eya 41 ne bamenyawo 40 za Arsenal. Hat-trick ntegezo okuba n'omusambi atebe goal 3 mupira gwa Premier.
Man U yo yagusudde ku timu ya Leicester golo zabadde nya ku 2. Leicester City ekubye Man U emipira 3 egy'omudiringanwa omulundi ogusose mu banga la myaka 12 kibadde tekibangawo baba kuba mwefu ene baba kuba mu Premier kakati emirundi 2 egy'omudiringanwa yembere yo mwetuli. Patson Daka mu Zambia yasoose okuteba golo ya Premier League atera Zambia libera gwanga lya 15 okuvaamu omutebi atebi mu Premier League nga gwanga lya njawulo. In fact Patson Daka bwe yatebye president we Zambia gwe bayita Hakayinde Hichilema ya postinze ku mukutu gwa mukwanira walanga asusuta Patson Daka kyenda bagamba ko kiri nti bannabyamizannyo oluusi basinga bannabyabufuzi ettutumu naye ng'ekyo kijja oluusi n'obukulembeze obubeera buli mu ggwanga oluusi kale abakulembeze be bakikola bannabyamizannyo babeera battutumu ate ne batunda eggwanga kati essaawa eno ssebo Zambia abazungu abagimanyi bangi olwa Patson Daka golo gye yateebye kubanga ne president yatuuse okumpostinga ku Facebook page ye. Mu mupiira ogwo Man U yasudde unbeaten run yayo ey'okwawo ya mipira 29 bagistopinde ku mipira 29 jukire baddemu draws 10 ne wins 19 bali basemba okuluzinga omupira kwawe mu January wa 2020 ku Anfield Liverpool nge bakube golo 2-0 kyazemu ku weekend nga bakyadde ku King Power era okubatebe golo nya kwawe ekyo twali twasemba kukiraba mu April wa 2019 Everton nge bakube golo nya ku 0 ku Goodson Park kyazemu ku weekend. Mupira guno of course ole guna social wa kunenya nnyo timu yagisomye si bulungi siraba nsonga lwaki mupira nga ng'osamba n'opponent nga timu ya Leicester oleka Scott McTominay yebweru n'oleeta amakati nga galimu Matiki ne Paul Pogba basambi bonna abali siro nga bo wadde obuvunaanyizibwa bw'okushooldinga back 4 yabaddemu Maguire nga akulaga Liani Fit Bisaka yabadde nga yasamba international break emipira 10 kugamba Manu yabadde mbi abazibizi babadde babi nnyo nene social teyakoze kimalanga omusomesa. City okuba Burnley kiba kisuubira golo 2-0 actually Burnley kateri ku win restaurant ya mipira 11 yabeda Bernardo Silva ne Kevin De Bruyne okumanya City Pep Guardiola akimanyi nti Burnley bagisobola ya rotate nzena nnyo malabe nga John Stones akomyewo Sterling yatandise omupira abasambi abatali ba bulijjo nyo batatandisa kuluno batandise kinajjukirwa guno gwadde mupira gwa mwendo ogw'omudiringa na City ngekuba timu ya Burnley era esobodde okubata ebigola 3-2 ne conceding mu mipira 9 ebadde nge bakuba enchane global we basanze kusadia Spurs bawangudde kwa wenga bakuba timu ya Newcastle goals zabadde 3-2. Harry Kane yatebe goal ya sosi ya Premier League yagitebedde kwawe actually yawuzize goal 88 ez'okwawe mipira 128 ez'okwawe mu Premier League kimuteeka mu kyakubiri mu basambi abasinze okutebe goal nyingi kwawe mu Premier League. Rooney abasinga agenda atebe goal 9 mu mipira 243 Shira yateba 87 mipira 219 Lampard yateba 85 mipira 305 ne Andeko yateba 83 mipira 206. Newcastle ne Norwich ne Burnley tezinaba kuwangula mupira gonna era ziri ku bottom wansi ligi ne malegwera wanoze zisalwako. West Ham kuba timu ya Everton gole mu kubwerere kwawe nakyo kyabadde kinene nnyo nga kyetaga mention ne Wolves okugenda ku Villa Park ne ku Aston Villa golo 3-2 nga basoose kulembera 2-0 ne mala ne gwangula 3-2 nakyo kyabadde kinene ebitagambika. Italy Napoli bakyalina 100% record mipira 8 gyonna bagiwangudde bakubye Torino nga bayita musambi bayita Victor Osimhen mu Nigeria mu dakika 84 ne mu season ya 2017-2018 bawangula emipira 8 egyasooka under Maurizio Sarri nene batawangula kikopo katulinze tulabe Luciano Spalletti ebyo bimuyigiriza kye byaliwo mu season ya 2017-2018. Juventus yakubye Roma ya Mourinho gole mu kubwerere yabadde Moise Kean. In fact Roma rather team ya Juventus gwe mupira gwe kyasinze okusoma mu bannansi ba Italy abangi nga batandise babadde n'abayitale 7 abatandise omupira kino basemba kukikola mu May wa 2015 lwe balina abayitale 8 abali batandise nga basamba ne team ya Inter. AC Milan nayo yatandise ya omupira guno bawangudde 3-2 bavuddeko mabega. In fact okuwangula 3-2 baseba kulembera 2-0 ne baweza points 22 mipira 8 kinajjukira ne season ya 9-95 balina points 22 ne bamaliriza bakutte kyakuna under Fabio Capello. Kati twagala kulaba season eno bagenda kweyisa batya yo Inter yagutuddemu Lazio yabawocheze goal zabadde 3-1. Bayern ne Leverkusen abo bagenze okujja ku weekend nga balina points zezimu nga goal zezibabula kati Bayern neraga nti yensajja yalumbe Leverkusen awakane mukube goal zabadde 5-1. Lewandowski nga ateba brace nawe ze goal 9 songa ne Dortmund goal limu yabadde yakubye Mainz 5 goal 3-1
Haaland bwe yakomyewo yatebye Brest ne nawe golo mwenda yabadde ava ku bufune. Bimu ku ebyo Spain tewabaddeyo mipiira nnyo kuba Madrid yasambye na Atletico Lwenso nga babadde n'abasambi abalatini mipiira gyabwe ne bagijjawo naye nga yo Baka yasambye ne kuba Valencia ku awakawaayo ku kampuni egolo zabadde 3-1. Aguero yakoze debut mu jozi namba 19. Jukira ali yasemba okusamba omupiira gwa La Liga almost emyaka 10 emabega mu Mei wa 2011 bwe yali Atletico ngesamba ne timu ya Maroka era mupiira gwe yatebe golo 3 gwe gwasembayo Manchester ne mugula. Coutinho naye yajjeko ekikwa kya myezi 11 nga tateba golo yonna ya La Liga yali yasemba okuteba mu November 2 nga bakuba timu Osasuna golo 4-0 yazze n'ateeba. Era kati Barcelona ina points 15 table leader Sociedad amusinge points 5 ate nga Barcelona abanjayo omupiira golo endala zabasambi okwabadde Ansu Fati sako Memphis Depay. Bufalansa PSG kyakulembera yakuba Ongaze golo 2 nga tina basambi balatini Danilo Pereira ne Mbappe bebate babina points 27 n'abanene abalala bagobye nga Masoko balodye golo 4 Lyon okuba Monaco 2-0. Defending champion ya kyatagala yaluzinze ku Clermont Foot golo yabaddemu ku bwerere. Akulembedde abatebe Italy Bufalansa igundi bamuyita Gaëtan Laborde wa timu ya Rennes ine golo 7. So mu bufunze bwacho Bulaya bwe yabadde mu weekend twina ya Arsenal leero ne midweek mu Champions League. Besikoze biri mu ndagena kujja na bikutana na 5 Ssaabasajja Kabaka awangaale.